Kapa. Gyebaleko maama. Kati oseka ki? Olaika gwasinga essanyu ku nsi ya Mukama. Ekimunyono n'okutuuka awo. Ntya mbadde ku TikTok nendaba akayimba lwe luyimba lw'olupya lujja. Nyimbiramu? Uza. Soko nyimbiremu. Tuni nagitaddeyo va lwaki onnyimbisiza? Baba bulujja abantu bawanga akapera. Bagenda gisangayo akapera kagenda kujja ne concert namba. Wange. Neto bintu bya copyright nno bikola oyozeza mu luyimba lw'omusajja mpulira flow etambula ng'oluyimba lwa Gravity. Muwulira bubi just nanga bw'onoogamba tusampolinganga. Nasabye permission. Wasabye Gravity mwaddingana? Amusabye permission akayimba tukaze mu right form. Right form yeriwa maama? The right way. Right way yeriwa? Naye gw'olaba. Kati omwana oyo by the way buli kimu akikoze bulungi abadde ennyumba emnyonyokiriya abadde abuzayo ekintu eki okyalina okukola mu industry eno. Sanyusa mutima gwange yapimyemu n'apimamu omanyi omuntu okusanyusa omutima gwo. Byonna abikoze mu nsi ng'abula kutimu kusanyusa mutima gwo. Nagamba olaba mbuzayo ekintu kimu kyokka kandowooze ku Kapa nandowooza keraze kulaba wano sikyambanja. Yakusanyusizza ddi? Nfe yejjo omwana yasanyusiza omutima nawe kankolere just Kapa ekintu ekya abaako balintenda. You the happiest artist in the world now. Yes. Siza na kibiriivu naye ekyeso okugamba. Ekimu. Nedda kati Kapa. Muyina oluyimba ne Gravity. Twagenze performing luyimba. Ate tuyimbirani. Obadde ki? Wangi? Tuyimbire hu. Oyo by the way yabadde sound check. This my show ya Monday. That was a sound check. Yabadde show. Show ya ku Monday. Kyovula ati wagenze gwe sound check. To kati anti nze ndi steady ebyanga abimanyi byange biberanga ku guard. Sejjo badde sound check. Monday ku makya tuli Lugogo. Ku makya. Ate yebaziza abawagizi okujja. Abaliwa olana abagola abadde balina obba ku mukolo tebazze. Epozi yabadde embaga ya gundi ya Isima na Amina. Alabyeko. That's past yabadde agenda obbagata yalabiseeko ku stage yekka. Ate naye gye yabulidde tetwategeddeyo naye nsiimye mwana mulenzi Gguula nsiimye. Okinkoledde. Wabuze ku sound check ne tukunoonya tetukulaba ntugamba Kapa olimbala mwe lwakola. Era watali dansolo blood. Tewabadde dansolo. Era watali dansolo. Twabadde eri Busaabala nga tutwakano Kamala. Busaabala? Twabadde twawapozi ku jahazi pia. Kati ku jahazi wakimyeyo pinga ne Mikito mulinaako kolabo. Shito tekyadde kolabo kiri ku dansolo twadde mu just kutwala butwazi. Tutulire twambukewo mu Nigeria na Uganda ffe tusinga. Naye kino kyavudde ku Kapa mwe oli mu industry. Yes, kyavudde ku kyokulaba nti nno ebivulu byonna nga binawe byabaddewo. Kati tulinako Omunigeria omukazi Maddi teyalangibwa nnyo naye yafunye abantu. Tukula Bonita bafunye abantu. Ne tugenda ku Sheraton bafunye abantu. Mickey Wine yafunye abantu. Mwakikoze mutya ne kugambye oli yadde akikolera nze. Yadde abuzayo task emu eji. Kusanyusa. Mwoyo guno. Era wenjogerera guli waggulu ku mmeeza gutwakinga Kamala. Siza talina bbina. Eyo public secret toyogera nnyo. Buli oba akimanyi.
Ankani aiki. It's a public secret tolina bina. Kyokko kikulembeza buli ssaawa. Bannange nze nalingiza kisaawe nga bategesi ne ngamba sajja kati oba akaabira wakati. Kati solidarity mu ndongo waneeba eri Wakkapa. Solidaritya. Okubeererawo bannammwe myaka 10 buli ya ini akola ekivvulu kino ne mugaana. Wetuli nnyo tuwaga tuli eno emikono giri waggulu. Nga temwalabiseeko. Ate tutya twabagwa information gye tuwa twagijjayo etwate twalabiseeko. Mwasikadde backstage. Abaddewo tubangawo. Olya tokaaba kati tuba tulina obbaawo ate nnyo ffe tusangula amaziga emabegaawo. Yakaabye. Gwe opima ki ndeka infact rive me. Ne kati ali mu kaaba. Twekisuusa Kapa. Maziga ku maziga era twogenda mulabako wiiki 2 amaaso mamyufu. Extra yazizaamu. Oza in extra. It's tough. Yeah? Tough. Kyokka wangambye waliwo ku Codebase yadamutaddemu ssente. Ani? Codebase. Bati ambuze. Waliwo promoter alina abayimbi naye bamuyita Codebase mbu yadamutaddemu ssente. Oyo simumanyi naye nga. Kye nsobola okugamba. Yagambye ebyuma. Era balamu abadde mutuufu bw'opima kuba kati era twadde just twetaaga wufa. Nze natya ebintu nga binene bulala kusinziira ku. N'ekintu kya wufa balamu akyogeredde wankyakinoonya. Banna balamu agambye nze simayo babadde balamu baali naye nze ndabye nti omukulu adde yeetaaga wufa. Olwo olunaku gulabira ate teetaaga kati ate kuwoggana. Tubadde tina akamu nnyo okuba buli omu atubadde kumpi ddala. Sekulabanga Kapo ojja kunziramu obuntulumu buli muntu yabadde kumpi kati wetaka kuleekaana. Era nze natusesera ne mbuuza kuba nabadde awo ne nga microphone zaaki buli omu atuwulira bulungi. Tutwale ku jahazi, they need sound, you know. Naye complaints n'agamba abayimbi mwenna temuddamu okupanga. By the way yabakubidde omulanga muweesonyiwe ebyuma bya balamu bifu. Yagambye mwenna nga tasusoddaani. Tuwulidde. Bifu ndoza byaganya oleeta abantu. Bye byago by'abantu. Ate ng'ambe ki? Kika nze kye nsobola okugamba omwana oyo he did it for this heart. The heart is twerking. Omutima gutwakingira mukama wange najja no kiba kiralamu. Kapa yabanja gravity yadde olwataano. Wamma yagaana okusasula ku bivvulu ku luyimba lwe mwakola last year. Amazeeyo mpeddeyo yadde 15 akaataano kakyaliyo. Bakajjawo. Gavana yagenda nako. Era bwe musanga ngenda mutwakingira ngenda mubongako tuli bakyali kati. Beef done. Omusonyi. You paid. Ndi musasule naawe gwe bw'obaggo. Nze siri muyimbi. Safari zijja mu bintu byammwe. Abaana bakoze sound era ogimanyi James. Akaliwa? Aka James tokamanyi James. Simanyi amaanyi gampedde. Amaanyi gampedde era abamuli okumpi. Mwana nga avumye banne manankali. Kyogereko kye mbadde nzijako kukubuuza. Abaana balogo. Temukiteeka mu ddogo. Ku show egenda kudda Livans. Naye tasaanyiiga nnyo myaka 9 just omwaka ogw'ekumi gumu gwokka. Obuntu butono. Nalabyeko interview ng'agamba ndooza essaawa muleko ku bivu. Kati oseka ki? Wo agenda wumula. Mbwe nalabye. Takikola ayinza obutadda. People take break ne badda nga bali solid. Abamu.
Kapa kuyere kya applyinga. Ajje takikola tagezesa. Agambye ndo ng'agenda sigala agituwa naye bino ebyebivulu ebyo byadde akola agenda kuwummulamu. Bivulu naye bw'oba gw'oyinza obutawummula ku ntiisa eyo. Kaakati omwami wabaddeyo. Nabadde waawe. Twogere ku Ataya. Bulijjo ebivulu byonna azze akuba Ataya wano ng'ayingiranga za bbode. Osobola okwambala holding ne seminti nga tolina wamwambalira. Era zabbalira gawayi. Leeta t-shirt ya Christmas lasiti yatugire. Engoye ze yayambadde yali yazambalamu. Mission yadde yakuvaawo awo blood. Ze nkubuulira. So okubako kyokubye n'owogganayo z'owogganye. N'oyitamu. Era naye bwe yavuddewo n'adda eri egundi gy'azipia twabaddeeyo backstage eyo mabega. Gwe naawe oyinza obutanoonya vibe ku kikutuuseeko. Twabadde mabega. Kapa lugudde ku bunyolo. Muganda kayeesekere. Ndabira ddala kati ng'okubabula ati olabika olina ku vacation. Oba olina otunyamu vibe, you know. Ekyakyo twakyambadde backstage wali ku jahazi. Naye nga sibwa kujjayo kamera otya. So twaddeeyo gwe mumukubireko mumubuuze bw'abakwata. Takyakwata masimu. Simanyi pimamu. Kati soko olindeko. Ongambye engoye zadde za Shoma akoze mutya? Twazizizaayo. Ebeera wagwali eyo. Ziyabadde musiyabadde ateekeddwa okwambala? G'olaba zizo. Bulijjo zayambala. Bulijjo tajjanga abuuka. Bulijjo ayingirawo nga Yesu. Era ze nga sitaani. N'abayimbire mugana okujja oyimbirako munnammwe. Twaze just wabadde wakuyimbira ne tusigala backstage. Lwaki mutufiirako bannange? Tewali muyimbi kati n'ate abaddewo. It's just that kakiri akatwadde tulina kweyimbira nga babeera ku federation. Mubigasemu federation. Situation webadde egenda obbeera. So what you do, etuga olaba katuyimbire camera system babayita batya abatimba. Beyayimbidde. Tiimu ekoze adisimbire tiimu ekoze yeggwere yawo kuba ezo bbaawo era tezigenda bbaawo. Service providers. Buli service provider tumukube mwendongo tugenda baddira mu part 2 after rest. Ate bwawummula aba abalumya. Katalina wumula. Tebakkiriza mbabbirako. Akomewo era adde mu anyiga amabwa ge gamu. Bajja musonyiwa amanye ekyokola. Abantu bagambye omwana yavuma munne buli press conference gye yakola ng'avuma omwana. Waliwo manyi waliwo enayimbya n'eŋŋamba ojja kudda kye watandika okimale. Ebyo nno. Bambi, but you guys need to console him because yanyizeemu ebyaddala kuba ne ku stage he first attacked Balaam n'amala ate naddamu n'attackinga n'agamba wadde akasaawe sikajjuzza bantu mufe munsoberera temuli nsobola. Ezo. Nga era n'addamu n'aweereza obubaka bwe bumu balina abaweereza. Ekyo kye bayita okwegumya naye so nga mbeere tugenda maaso. So bagambe yadde asanyusa nze kati kapakaati bayi kapakaati nawe katukulinda okole akulinze maama nze ate yange genda baya tabbu nnyo kuba weesalira bweti tewali agenda kundabako. Nendooza olumu mutupiika nnyo. Olumu mutupiika nnyo. Nekwekula kantu babiri ekisaawe kijjule. Ngenda kwekweka. Naye abayimbi olumu mutupiika nnyo temutuweeza.
Kumukumu show. Kumukumu shows. Kati olunaku lumu kati olaba eno weekend gye tugendako tekuli yadde ekivvulu. Ne mudira ebivvulu bitano ne mubiteeka ku lunaku lwerumu. Ndooza magic oba simanyi naye anyway. Simanyi sinnabateekayo ko nkyalya kuzina ezaffe zikyamala sofa nkyasurvivinga naye ngenda teekayo ekivvulu ebisigadde tubisange. Ensonga gy'oyogeddeko nti mwayimbye nga muyimbiringa abayimbira aba Federation saalabyeyo yadde n'omu ku gundi kukonja. Ekibuuzo sikiwulidde. Nti ngamba olina kye wali wogambye ne buno mwageze ne muteekawo ka sound system kamwe nga mulinga abayimbira ku Federation No, mbadde wa Federation wadde ku gundi ku kivvulu. Mukwano gwabwe. Nze kyembadde ngezaako gamba